Jo wabaddeyo olukungana oba okwogera n'abannakibiina ba NUP. Bobi Wine okwawukana ne NRM akoze kyamaanyi nnyo okusigaza ekibiina kye kiri active. Kiriza oba okigaane, TV zona, radio, era balina kubeera n'eggulire likwata ku NUP ekitali ku NRM. Kati Joel Ssenyonyi ng'akulira nga leader of opposition ate akulira ekibiina kya NUP mu parliament. Joel Ssenyonyi yakoze akabadi n'ayita ba MP bonna abalondebwa ku tiketi ya ya NUP nga bw'obalabaawo. Wano Bobi Wine yabadde ayogera ku Abuza agamba tiketi yafuuka dikaadi eyali tiketi. N'agamba mwe abali mu masuuti abatunuulidde kaadi ya NUP namwe tabeesiga andiga mazima, kubanga nze ngenda nintunuulira ya sayidi yaffe ya NRM. NRM yali ekungaanyeeko ddi ku headquarter zaffe ekyadondo. Tiwali mumpabulemu kyali kibaddeko nedda. NRM ng'ekibiina kyange kyali kikungaanyeeko ddi nkigamba kigenda kuyamba abantu. Oma ebyo bye mutaagala kuwulira mulinda kalulu nakubagana munyago. Kati ate NUP bweba ekola mobilization zaayo gwe n'osinziira eri n'okuba akasimu ngu tibabikola bastopingira awo, mwana abaganye. Omayi bino timwagala reality, andi reality ye kutuusa ku kyaddala. Owulire weebuuze nga nze nga bwe neebuuza. NRM eyina ababaka basuka mu 3 si kikyo yare bayiseeko ddi nega mujje ku kitebe twekube mutooki. Emyaka 5 tigiwedde naye waliwo gwe n'alabye yembalala kubanga ayagala akomewo, yagenze n'akubisa ebibiriiti n'ateekako ekifaananyi kye. Kati NUP eri mu kukola ebintu byayo region pa region, nekola ogamba ngu MP wa NRM amanyi RDC banywa wama amalwa n'amukubira essimu n'amugamba ebyo NUP byeri mu kukola bikomaawo.
gano ge mazima ge mutagala kuwulira. Muli kukola ensobi mutategedde. For example, ngusinga Nupu nga bwe yategeka embaale Bobi Wine n'agendayo. Mwandi balinze ne bagenda zaayiganga zaawo. Uganda ni mu district maker. Sikyazimanyi nze nzijukira ze twasomangako district 36. Gano okirize is a district ezandibadde mu Uganda. Gano ge mazima ge mutagala kuwulira. Yali mistake y'amaanyi ate n'olwaleero ekyagenda mu maaso okusalasala district ezo. Wadde ngu bakulyetingako emirimu. Ukitegedde? Kati bwe baba bakulyetingako emirimu ebyenfuna byeyongera? Nedda. Ye okukulyetingako emirimu oyingiza meka? Uganda yingiza sente meka? Ukitegera ekyo? Okuyingiza sente just abantu kutuleyo mu office ne bagamba naye kati sente zivuddewa. Katugiko number plate. Tulimbe abantu. Botekako number plate ya digito. Motoka tebibwa. How? Number plate eno eri wired ku chassis number ye motoka. Bwoba motoka nojako number plate eyo nobwogisuula esigale connectinga ne chassis number ya motoka. Nedda. Bwali bulimba. Gwe wali okyebuuziza? Number plate ya motoka eya digito oba eya piki siiru. Kubanga piki motoka lyato lirina chassis number. Enamba ye ne motoka eba tefanana ne motoka eno. Eja kuba eri wired etranslatinga ne number plate gye bataddeko ya digito n'obwogiba. Era ekisinga bw'olaba essimu oli bwabba essimu ne bw'ateekamu layini ndala ne bafuna siiru, balina siiru y'essimu, basigala bagitrackingira ku simu endala. Kyobala mu bw'okwata elayini n'ogaa kateeke mu simu yo, naawe kenyini waleba ekulaga mutulungamyemu. Kubanga ne number plate za digito bazibba kati. Motoka ezirina number plate ya digito motoka tibazibba. Waliwo yagirabye. Kati abantu bajja kusasula sente. Ayagala empya ayina enkadde 15, ayagala empya 7,000. Kyogera ku bugaga bwe Uganda mwetololera ku kasozi kamu bwe kati.